Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya era kubasaba musubscribing ate munyigene kade mbagita Faadi TV jimba temedeka abali Iraka namwe bali mu ggwanga ya Uganda nembebazi ne bagamba nti mwakola kyamaanyi bagamba nti ke kaseera abasoga okutandika okubanga babanja baby babanja omwana information and trending ku social media okuva nako lweggulo era nga lo account soba pages ezisinga nga zo ziteekayo bintu bikwatagana ku bwakabaka bwa Busoga ezipostingayo information nga zigamba nti baby aluddewo abasigala kubanga bagamba lwaki tebakola divorce ne bannayuganda temutudde sebo onagamba mbu it's time for Busoga oba for Basoga it's time for Basoga to demand for the baby banga gwanvu n'emyaka 2 teginabo yabannaye nga mwanguje bannaye nga mwanguye n'emyaka 2 teginabo era Busoga ali mugamba bakole divorce nga baani ne bannayuganda temutudde naye nga munange information ye trending balanse okubanga munange beteekamu bagamba beesulamu ogwakabuku bagamba Mama Jovia Inebantu akole ki atuweka baby oba sekyo divorce erume Mubasa divorce erume information trending ku social media nenga musobola mulowooza Kyabazinga ayinza okukyawa omukyala wono kweli temuli mu kwerimba amagena mu comment section wamagoteesa ki kubanga bo bagamba nti bambi omwana aluddewo ebbanka gwanvu akaseera kawanvu omwaka ndoza guwezi omwaka tegulwa kuwera banna ni omwaka gwawezi mwaka tegunnawera bannange gena mu comment section wamompa bulemu ko mwaka gwaweze kweli bano nga bamaze okubanga bakola omukono mwaka gula kategunnawera ndabanga ogubira gudduse nnyo omwaka tugenda myaka 2 kiri unbelievable naye nga kyandibe kituufu guyinza okuba mwaka gwawera dda kisoboka gena mu comment section yawo ompa bulemu naye nga bo abasoga bataso kubanga batabuka bagamba nti baagala baby obaganye okubanga abazaalira bwakole ki bwakatemu ebyanguwa akwatemu ebyanguwa Kyabazinga alina okumukyaba ne mulekeraawo siba nti mulina ngejja muze okubanga mukola ki mumwetera okubanga agenda jjukira X gyali naye akola ki asekera mu kikonde yagamba mbu ajja kulemesa obufumbo bw'abano oba si ekyo ajja genda mu ddogo ajja genda mbasaba Abaganda oba ndowooza y'omukuba abaletedde baby okubanga tumufuna nze naawe manyi abasinga bawakanya eddogo bagamba teriyo n'eddogo gyeriri basinga bagamba waapi byakwefumba byakwetokosa teri ddogo omutwalize muli bijja biki naye eddogo girisebo omukyala yagenda awo awera jukira bamulemesa okujja ku mukolo yagala kujja gutaataganya kulime kubaawo n'abagamba munemeseza okujja ku mukolo nja kulemesa relationship yamu obufumbo nja bulemesa nekinaba kitagisa genda mu ddogo nja genda mu ddogo ono omukazi yalemezaamu kubanga ekikale Kyabazinga yagamba nti yali agamba tamumanyi wadde naye so omukazi yalemezaamu agamba mbu ajja bulemesa obufumbo ajja budestroying ajja busaanyaawo mu ngeri yonna wabula kineebuuza ani yatandisewo bino ebya divorce ani yabitandisewo ebya divorce ebya wagundi Kyabazinga waffe ne maama mbokola divorce mboba omwana abuse mboba omwana agaanye anaye abasoga atina mwenno nga mutabuse bulala mune ebyo ebitambatambula kadde kano ku mitimbagano egya social media oba bina gwirawa oba bina akomekerawa naye nga nkiwa maama ajja kuba azaala essaawa yonna just kugumiikiriza
naye kintabuddemu omwaka gwaweze. Mukimanyi nti neerabira n'omukolo ebiseera bye gwaliwo bannange. Omwaka guyinza okuba guweze. Omukolo guba gwaliwo 2023 omwaka guweze. Omwaka gwawera dda. Gwawera mwaka guwedde mu Novemba tukana myaka 2. Bwe guba gwabaddewo omwaka guwedde ogwa 2024 tegunnawera omwaka. Guba tegunnawera. Mutima gungamba omwaka gwawera. Omutima gungamba omwaka gwawera naye nga tejjukira mabegakaawo. Information ya linkinga balaga nti maama yali lubuto. Nina okuba ali lubuto ng'agenda kuzaala ne bannabo bakabakyamuka bannange. Omukazi mumuleke atebenkere mu bufumbo bwe bannaye mulekera temuteekako nnyo pressure. Ese bamutaddeko nnyo pressure n'ekibuli nga bagamba baagala mwana. Bansa kubanga batambuza buposti ku mitimbagano babusharinga mpolampola babusharinga magezi. Bagamba twagala baby twagala baby twagala baby. Kekaseera twagala baby. Bannange Bannayuganda si bangu. Naye nga munaye ebyebyo bintu bya Bwakabaka oba n'engeri gye babikwasaganyamu. Kakati awo munnange Kama Katonda yamanyi gye binaggweera naye nga bye munnange abali mu ggwanga erya Saudi mu kibuga Riyadh batibuddeko, abali mu Iraq Baghdad, abali Uganda, abali mu America University of Chicago namwe batumeddeko n'embeebaza ane bagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribe nga nemunyiga kadi. Mama gw'oteesa ki? Ekyokuba nti ne bagamba nti baby aluddewo nti maama Inebantu Jovia Mutesi aluddewo kubanga azaala baby nti ebbanga liyiseewo ddere. Gw'oteesa ki? Yabaayi mama gwo y'omwaka gwaweze gwo. Nerabira ennaku z'omwezi omukulu ze gwaliwo n'omwaka ne bannange. Omwaka gwaweze genda mu comment section empabulemu katono. Ye naye ekirala wamma gw'oteesa ki? Amagwo olaba ebbanga gwanvu nnyo kubanga mama tannazaala. Amagwo olaba ebbanga kubanga basinga bagamba ebbanga gwanvu. Yandibadde yazaala dda. Naye nga tujjukira ebifaananyi byafulumya mabegakawo nga balaga nti ali lubuto. N'ebiyumba bulungi Fadi TV